Kwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalu nga tukyagendera ddala mu maaso n'emboozi yaffe eya gulumayaguzza. Era nga bwe twakola ku mulundi guli tugenda kusoma emika ebiri ogw'omusanvu n'ogw'omunaana. Ku mulundi guli twaleka amagambo abakanye n'omwana muwala era nga bali mu kwerolera kasineema ate nga ye Ziwambaza asiibudde mukwano gwe Mayindo agenda asisinkane Magambo basobole okwolekera ekibuga okunoonya obujulizi obwejjisa Magambo ku musango gw'obutemu. Omuko gw'omusanvu gugenda bwe guti era gugamba nti Magambo agwa mu matigga. Ziwambaza yali ali wa Mayindo nga ye Magambo ali mu sineema n'omuwala bwe yasisinkana ku olwo n'amusendasenda balabe bombi sineema. Baali batudde buli omu ku lusegere lwa munne bwe beerigomba nga n'emikono bagigombaganyizza. Buli omu bwe yatunulanga ku munne n'abula okufa essanyu nga na muli awulira okwagala kumusoya bulala. Ekifaananyi okutwalira awamu tekyabanyumira nnyo naye yo teyali nsonga. Essanyu ly'okubeera awamu lyali limala bumazi. Ekyuma ekiraga ebifaananyi kyagootaanamu. Abalaga ekifaananyi ne bakiyimirizaamu katono bamale okutereeza enkenyera. Bassaako obuyimba obunyuunyuntuvu ne bakoleeza n'ettaala eno abalabi gye batuula baleme kubeera mu kibululu nga bakyaddaabiriza ekyuma. Magambo yakyukira Saafina n'amugamba nti, "Kandeeteyo obumpwankimpwanki twegaayegaaye." Ko Saafina nti, "Kaale." Magambo yasituka n'agenda we batunda ebyokulya. Yasaba bukeeki 4, ekipaketi ky'emmerenge kimu ne buswiiti 10 nga buli mu kapaketi. Omuweereza yabimukwanga n'amugamba nti, "Biibyo, byonna awamu siringi 3." Magambo yaggyayo siringi 3 n'azikuba ku mmeeza n'akwata ebintu bye n'akyuka addeyo mu kifo kye. Naye bwe yakyuka yagenda okutunula we yalese munne ng'alaba Saafina ayogera n'omulenzi. Baali boogera ebisongovu nga n'omulenzi alabika munyiivu. Magambo yalaba biri bityo eyali ayanguwa okudda mu kifo kye n'atta ku bigere. Saafina yagamba omulenzi nti, "Gwe musobya eyatuuse ekikeerezi, singa tewanterese nga Mawolu n'otuuka mu budde, bino byonna tebyandibaddewo." Ko omulenzi nti, "Bwe mba nduddewo okutuuka toyinza kugumiikiriza n'onkuumako? N'olina kubakira balenzi balala mu kiseera ekyo?" Saafina kwe kuddamu nti, "Sya, nnyabo, tojooga ofunisa malaya lubuto. Nze nkunkumala ebweru nga ggwe oli mu kuwunyeera mu bakazi bo, olwaleero kinsonyiwe. Tuviire tulekere eddembe." Omulenzi teyaddamu kigambo wabula yeekambula bwekambuzi n'atambula. Yali alinnyalinnya amadaala nga ne Magambo akkirira amadaala ge gamu addayo mu kifo kye. Omulenzi yamukoona ekibegaabega, ekipaketi ky'emberenge ne kimuva mu ngalo ne kigwa wansi. Magambo yamusooza n'amukangukira nti, "Ggwe, tolaba?" Ko omulenzi nti, "Ndaba nnyo era nakulabye dda. Va ku muwala wange. Bw'otamuvaako nze naawe tujja kulya matereke." Okwogera ebyo ng'eno bw'amusonzeemu n'olugalo yenna akaladde nga n'amaaso bwe gamwesimbye mu kiwanga ng'ag'enkoko enywa mu lwendo. Magambo yalowooza mu mutima gwe nti, "Weerimbye, ononsanga wa? Nzirayo Kampala." Yakutama n'alonda ebiberenge bye n'agenda mu kifo kye awaali Saafina. N'omulenzi ne yeekandagga n'agenda. Magambo bwe yamala okukalira mu ntebe n'abuuza Saafina nti, "Oyo y'ani?" Saafina yamuddamu nti, "Ye muganzi wange, Kiragwe Nninda, abadde anneerogozezaako mbu anyiize nnyo kuba saamukuumye okutuusa we yandinnyulidde n'ajja." Magambo yamuteeka ebyokulya mu maaso n'amubuuza nti, "Ekyo kye kimuggye mu kifo kye okujja okukugamba?" Saafina yaluma kakeeki n'akagaaya mpola oluvannyuma n'addamu nti, "Mugambe nti tatwonoonera ddembe na ssanyu lyaffe atuleke." Ne mwongerayo na kino nti, "Ndi wa busa, sifumbiriganwanga naye, n'olwekyo ndi wa ddembe okweyisa nga bwe njagala." "Ii, si busungu, ndaba nsibako akanyaaga."
Magambo kwe kuddamu nti omuŋŋambidde nno. Yasumulula ekipaketi ky'emberenge ne batandika buto okuzinyisemba era emberenge we zaggweerawo nga John agenda abava ku mwoyo. Baabasumulula bati paketi ya swiiti banuune ettaala ne bazizikiza n'ekifaananyi ne kitandika okulabika ku lutimbe. Magambo ne Saafina baatandika okugombaganya emikono n'okwerigomba. Magambo yanywegera Saafina era ayagala okweyongera. Saafina kwe kumugamba nga yenna bwe yeewomereza nti bambi tukitwala bubi ne tulina okwegendereza John tatulaba anti tabuba ne babuba ate nga bw'asunguwala tatembeka afuuka kirala. Magambo yaddamu nti nga bw'atunula emabega waabwe. Mu kiseera ekyo kyennyini yalaba John nga yeekandagga afuluma n'omunwe gwasigala ku mumwa. Magambo kwe kugamba Saafina nti John afulumye tewali kyeraliikiriza. Obudde bwagenda tebamanyi. Okugenda okwejjuukiriza nga n'ekifaananyi kiwedde. Ttaala zaakoolanya. Abantu bonna ne basituka bafulume. Magambo yagamba Saafina nti kati siyinza kukunnyonnyola byonna naye olwaleero nina okuddayo e Kampala. Singa osobola okumpa endagiriro yo nja kukuwandiikira. Ebisingawo olibimanya olulala. Bwe baafuluma ebweru Saafina n'asumulula ensawo ye n'aggyamu ekkalaamu n'akapapula n'awandiikako endagiriro ye n'akawa Magambo. Magambo yakebera ku ssaawa ye n'alaba ng'essaawa endagaanye ey'okusinkana ne Ziwambazza yali ayiseeko eddakiika 2. Yeetondera munne nti sonyiwa munnange kanneerekereze ŋŋende. Obudde bumpiseeko. Nja kukuwandiikira mangu ddala nga bwe kisoboka. Okwogera ebyo ng'atandise n'okutandulula ebigere. Saafina yaddamu nga yenna munakuwavu nti kale bambi tuuka bulungi. Kansuubire nti onojjukira okumpandiikira. Magambo yamukuba akaya ak'omukwano ku kibegaabega n'amugamba nti beera bulungi. Ne yeekwakkula ng'ayolekedde edduuka we yali awo okusinkana ne Ziwambazza. Yayeekerengere ate era asange munne nga tanneetamwa kyokka nga lwakugenda naye omutima gwe n'ebirowoozo byali bisigadde wa Saafina. Yali akyakungujja ng'empisi ekeereddwa obudde, eddoboozi ne limuboggolera nti gwe kano yimirira mangu. Magambo yeekanga nnyo. Bwe yakebuka alabe amuduumira okuyimirira amaaso gaggukira ku John muganzi wa Saafina. Omutima ne gumukyekera, amameeme ne gamukuba n'entegetege ne zimufamba. Amangu ago ekirowoozo kyamujjira nti bw'omalamu omusulo. Aba ateekateeka ati okufunya akakokola tondeka nnyuma, yagenda okulaba amangu ago nga yeebunguluddwa abavubuka abalala 4, bonna nga beeswanta bweswansi ng'enswera eneebojja. John yabuuza Magambo nti omuwala gw'obadde naye omumanyi otya? Magambo yaddamu n'oluggumugumu nti tekikukwatako, nga bw'atandulula ebigere agende. John yaddamu nti kinkwatako nnyo ngeno bwamusika essaati alimu okubaddukako. Magambo yeeyongera okutya ennyo. Yeesikaasikanya yeetakkuluza adduke nga nnaayitawa. Mikwano gya John baali bamwebulungudde nga bali wakati. Aba akyenyola ne John, omulenzi omu n'amusamba mu ntegetege n'agwa wansi. Bwe yagwa wansi abavubuka bonna ne bamuyiikira ne bamusambasamba mu mugongo, mu mbiriizi, mu lubuto, mu kifuba, leero buli wantu. Bwe yabanga ng'ayimuka ne bamuzzaawo n'agamba munda ye nti leero obwange bukomye. John nga bw'akinagguka yagamba Magambo nti bw'olira onogeddwa ng'otutegeeza nga tuwayaamu. Magambo nga yenna bw'aswakidde yaddamu n'essungu nti nga tuwaya biki? Yagugumuka ave wansi mbwadduke. John n'amuvumbagira n'amuzza wansi nga bamubuuza nti kati oyagala kulwana? Magambo yali akomye nga takyalina kyakukola n'amagezi nga gamwesibye. Gwe omuntu omu osobola otya okulwanyisa abantu 5? Oba yadde okubeesumatulako n'odduka? Si ekyo kyokka naye n'ensi gye yalimu yali tagimanyi. John yamugamba mu ddoboozi ery'obumalirivu nti leero twagala okukusomesa essomo ly'olifoolojja. Twagala oyiga olwaleero oleme kuddayo kwekulubeesa na muganzi wange
oba yadde okuddayo okumujejemberako. John olwasirisa ebigambo bye, omulenzi omu kyeyava abaguliza amagambo oluyi mu maaso olwamuleeta ne kanzunzu. Omulala n'amuviira mu lusambaggere mu nkizi olwamuŋŋangazanga akabwa ke bakubye. John naye yakubanga eno bw'asamba nga n'okuvuma kw'atadde gwe wamma ne gubula asala. Essiga ly'omusajja liva wala naye Magambo yandikaabye n'awanjaga bamusaasire baleme okumukuba batyo. Naye nga bwe baalugera nti kabwa kabbi kagumya mugongo, naye Magambo yaguma bukana ne badudula ng'abadudula ekyomunsiko nga tanyega. Abavubuka baba bakyamuliko bamufuntula, yagenda okuwulira ng'eddoboozi libaboggolera nti, "Kale muveewo temulwana." Omuko ogw'omusanvu awo bwe gukoma kati tugenda ku muko ogw'omunaana ogugamba nti, "Ziwambaza musala ku muguwa." Ziwambaza yaboggolera abavubuka abaali bayikidde munnaabwe nga bamukuba ng'abakuba omusota nti, "Muveewo, mulekere okukuba munnammwe mutyo." Abavubuka baamaguka balabe ababoggolera. John kwe kumugamba nti, "Totubambira, tambula makubo go, owuliddeko akuyita nti jangu ottaawulule." Ko Ziwambaza nti, "Sijja kubaleka kutta muntu." Amangu ago yakwata John ekitogi ky'essaati n'amunyuunyuula amalookooli ng'eno bw'amusuukunda. Yamusindika n'amutomeza banne. Abavubuka abalala baalaba tebaasobole kusitula lutalo ku muntu eyali abasukkiridde atya amaanyi, ne bamalamu omusulo. Ziwambaza yaduumira Magambo nti, "Situka, yingira mu mmotoka eri mangu." Yasindirira John eŋŋuumi gye bayita busajja bukirana, n'amusindika empumi n'enywegera ettaka. John olwasituka wansi yateekula emisinde n'agoberera banne abaali babunye emiwabo. Ziwambaza bwe yayingira emmotoka ng'amaze okukina ku bavubuka bali bakali bujoozi n'abatwala entyagi, Magambo kwe kumubuuza nga n'amameeme gakyamukuba n'okuweevuuma nga bw'aweevuuma nti, "Otegeredde ku kinti nze gwe bakuba?" Ziwambaza yamuddamu nti, "Ebyo tunaabyogerako edda." Mmotoka yasimbula ne bagenda kasirise okutuusa mmotoka lwe yabatuusa ku loole yaabwe. Ziwambaza yeebaza omugoba eyabaleeta. Mmotoka ne bagivaamu ne bayingira loole yaabwe. Amangu ago Ziwambaza n'agikoleeza ne bejjawo nga boolekedde eri e Kampala. Ziwambaza yagamba Magambo amangu nga loole kyejjeeterere ku luguudo nti, "Aha, mbuulira wawakudde otya olutalo ku bantu b'otamanyi." Magambo yalumuviira ku ntono n'amubuulira nga bwe yagenze mu sineema, nga bwe yasisinkanye omuwala Saafiina n'amuyingiza sineema, nga John omu ku bavubuka abadde bamukuba era ng'oyo ye muganzi wa Saafiina bwe yamusanze naye mu sineema. Ziwambaza yamugamba nti, "Ndowooza ekyo kikuwadde ekyokuyiga." Teweema. Ko Magambo nti, "Mmanyi." Ng'eno bw'aseka amakette. Ziwambaza yamalayo Magambo kye yamusazisaamu nti, "Teweemakuliranga ku bawala ba banno." Magambo kwe kuddamu nti, "Kati nkitegedde, naye wantegedde otya?" Ziwambaza yaddamu nti, "Mbadde sitegedde nti ye ggwe. Kugwikiriza bugwikiriza. Omuganda agamba nti teefa etuusa mugenyi. Tubadde tuyita buyisi nga bandeeta bansuule we nalese loole, kwe kulaba abanyoolagana. Abantu 5 balambirira nga bakkakkanye ku muntu omu badudula bwe basamba. Ne ndaba nga amaanyi geesulise nnyo kyenvudde ngamba omugoba wa mmotoka ayimirire mbataawulule, naye nga mu kusooka nabadde sikutegedde." Magambo n'addamu nga yenna atokomeredde nti, "Mpise ku lugwanyu." Ko Ziwambaza nti, "Kyekyo kyennyini, babadde basobola okukumiza omusu ne bakuleka awo ne beetambulira. Osaana okwegendereza ennyo, anti n'olugero lw'Abaganda lugamba nti, engabi eyeewala yeekaluba ennyama. Nze nkubuulidde, embuulirire tefa yonna." Ko Magambo nti, "Mpulidde, ebyo nga bikyali awo,
gye wagenze ofunyeeyo obuyambi? Ziwambaza yamunyumiza nga bwe bibadde ne yonna gye yali ayise. Kabaala ke yayingiramu n'abuuza Mayindo male muveemu evvubuka limuwondere lyagale n'okumumiza omukka omusu. Mu kidanda ly'ewa Mayindo gye lyamutwala ne bye baayogera ne Mayindo ssaako n'obuyambi bwe yamuwa. Magambo n'abuuza nti kati omusajja gwe bakulagiridde tunaamulaba ddi? Ko Ziwambaza nti kinaasinziira ku budde bwe tunaatuukirako e Kampala. Bwe tutuuka nga bukyali ne tusobola n'okuwummulako katono nga tetubakana n'ogw'okunoonyereza kwaffe, anti bagamba nti kw'onooweeka. Magambo n'abuuza nti olowooza bwe tuba twanguye tuyinza okutuuka nga ku ssaawa mmeka? Ziwambaza yamunnyonnyola nti bwe tuba tetufunye mutawaana gwonna nga tubuze katugambe mayiro 3 buli ssaawa, tusobola bulungi okutuuka e Kampala wakati w'essaawa 4 ne 5 ez'okumakya. Magambo kwe kubuuza nti bwe tutuuka onooba tolina kusooka kweyanjula ku mulimu kabe kasinge n'okutumibwa awalala? Ziwambaza yanyeenya omutwe n'agamba nti ku mulimu nsuubira kweyanjulayo luli, n'olwekyo bwe tutuuka enkya ku ssaawa nga 5 obwo bwonna obudde bujja kuba bwange okutuusa luli, kwe kugamba enkeera y'olw'enkya. Muloole munda mwalimu buguma. Magambo yali mukoowu nnyo olw'okukakaalukana kwe yali akakaalukanyeemu olunaku lwonna. Teyalwa n'asumagira, kyeyava yeefunyira mu ntebe, omutwe n'agwegeka ku kyesigamwa n'azibirira awanguleko otulo otumu. Ziwambaza yayongera kulinnya muliro n'enkulabira loole bw'egenda ng'ebuukamu n'ebibanda. Bwe yatuuka embalala n'agisiba amale okuweramu nga bw'anywa n'ekikopo kya kaawa. Obudde bwali ttumbi n'ebirabo by'emmere ebimu byali bikyali biggule. Olw'okuyamba abatambuze abayinza okwetaaga okuzza eri omumwa. Bwe yamala okunywa ekikopo kya kaawa n'awulira ng'afunye obulamu obuggya, loole yagidda buto mu mitambo n'eyira n'esiikuula emisinde gy'otalabanga. Kati nga bwe yali teyeetisse okulinnya obusozi ng'esereza aligenda amugga, n'obudde nga bwe bwali bwa kiro, emmotoka zaali ntono ku luguudo ng'avuga teyeekengera nnyo. Obudde bwali busaasaana nga nabo bagoba e Masaka. Magambo yali akyali mu mattansejjere era Ziwambaza ye yamuzuukusa bali ekyenkya. Baayingira ka woteeri ne basaba ggama za caayi 2 n'omugaati gumu omulamba. Bwe baava mu woteeri ate ne bambalagana buto n'olugendo lw'e Kampala. Mu kkubo baayisa abasirikale ba mirundi 2 naye tebaabayimiriza. Baba kubayimiriza baali beetegese okubalimba amannya g'amagambo basobole okubayitako. Ekyo kyali kyangu ng'abasirikale bwe bataalina kifaananyi kye. Magambo baali bamusuubira kubanga adduka ava mu kibuga ng'agenda mu bitundu birala, so si kuva mu bitundu birala ng'ajja mu kibuga gye baali bamuwenja obuseenene. N'olwekyo abalenzi abaali basinga okuteeberezebwa be baali bava mu kibuga, so si badda ludda lwa kibuga. Essaawa ziba ziwera 5 n'okusobamu katono, Ziwambaza ne Magambo ne bagoba e Kampala. Ziwambaza yagamba Magambo beekooneko bombi e Kawempe gy'asula bamale okukwata ku Keewamala, n'oluvannyuma nga bamaze okugandaalako katono bagende mu nnyondo okunoonya wakka. Magambo yakkiriza ne bagenda bombi e Kawempe. Okutuuka e Kawempe baasanga Kufulu yeri ku luggi nga Kasifa muganzi wa Ziwambaza taliiwo. Abakazi baliraanwa ba Ziwambaza olw'okuba yali tabeewa nnyo bwe baamulaba ng'akomyewo baamutunuulira kiziimuziimu, abalala kyamulinga essalambwa ery'ensenke nga bonna balinga abaayombye naye dda. Ziwambaza yaggulawo akazigo ke n'alagira Magambo akuma essigiri nga ye bw'awaatayo eminwe gy'amatooke beetokoseza akamere, anti bagamba nti talina mukaamwana yeekaamwana yekka. Amatooke gaali gatokota ku ssigiri. Ziwambaza n'agenda mu kiyigo okweyirayira ku mazzi. Bwe yamala ne Magambo naye n'anaabako. Emmere teyalwa
nejja ne bagirya. Bwe baagimala ne beewejjekako katono wansi. Ku ssaawa 9 ez'olweggulo ne bazuukuka ne balinnya loole ne bagenda mu nnyondo okunoonya Wakka. Bwe baatuuka mu nnyondo, omuntu gwe baasookera ddala okubuuza Wakka yali amumanyi bulungi era n'abakulemberamu n'abatuusa ku nju ye. Enju ya Wakka kaali kayumba katono ka mwamba nga kasereseddwa malebe. Amadirisa gaali matono nga galinga obumooli. Oluggi lwali luggule naye nga waka walinga awatali muntu. Ku bbali awo we waali akayungu akanyiikuuli nga ka ssubi. Oluggi lwako olwamukulule lwali luzzeewo. Bwe baatuuka mu luggya, Ziwambaza n'akoowoola nti, "Abeeno, abeewaffe." Omukoowu gw'omunana bwe gutyo bwe gugenze. Obadde muwuliriza mulungi, mwebala obugumiikiriza, mwebali kwagala butawa obuyiiye mu lulimi Oluganda. Tusisinkane olundi nga tugenda ku muko ogw'omwenda ogugamba nti Mukulu Wakka.